nti olunywankoko luyinza okuvaawo abalala ne bagamba nti kyandiba ekire. Mutya nno batayi yonna gye mukeesereza olunaku luno olwaleero. Abakedde okudaaza ensimu mwebalege naye byonna ebisinga obukulu empagi Sseddugge. Kati mukkalire embalojjere bino munaafundikira wammanga mutimbaganye lyataata w'omukolo ogw'okusuula enkata akubye omumwa ku mutu. Obuwoomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera. Toseguka ne Yuga Check. So tasty. Tofune Yuga Check sumakaya sana. Yuga Check sumikaya woma. Yuga Check kasofune tuota. Yuga Check supayasenga. Yuga Check, 20 years of serving Uganda. Zolekera okuwera eddakiika 2 ez'akayita ku budde buno obw'ensononsi. Olupapula oluyitibwa The Sunrise lwe lusoose mu 5. Sunrise ku makyago olunaku luno olwaleero kubanga afuluma omulundi gumu mu wiiki awandiise n'agamba nti akatuubagiro mu kampuni y'essimu eya MTN nti kalinganga akoowa enkufu bw'olaba enyeenya n'ogamba nti ayinza okusinga abakirawo. Ojja kulaba amawulire ku muguukiriro wano nti Pulezidenti Yoweri Museveni yasinkanyeemu Chief Executive Officer owa kampuni eno. Ojja kumulaba Rob Shatter ne babaako ebigambo baayogeraganyizza eyo mu kibuga Davos gye basinkanye mu lukuŋŋaana olw'ensi yonna olukwatagana n'ebyobusuubuzi mu ggwanga erya Switzerland. Ebifaananyi bibino ku muguukiriro wano babikuleetedde omukulembeze w'eggwanga ng'amaze okwogeraganyamu nabo n'oluvannyuma ne bagenda ne bakubwa ebifaananyi nga basikaŋŋana mu mikono bye baatuuseeko n'ebirala byonna osobola bisanga mu lupapula luno oluyitibwa The Sunrise. Ne bakuwa amagezi osobola okufuna ensimbi mpitirivu nnyo. Ne bagamba nti ebyobulimi obulunzi n'ebirala bwebigattamu ate n'ebyebibira mbwe noso eyinza okutootogana ng'obukolwa. Joseph Okoth yakutte kalaamu n'akulukuta ebigambo byajuzizza omukomulamba gw'olupapula The Sunrise. Ndaba wano amawulire amalala gaagano wano gagamba nti Nathan Nandala Mafaabi wuuno omubaka akiikirira obugwanjuba bw'e Budaadiri mu lukiiko olukulu olw'eggwanga tiyateredde mu ntebe ebaddemu Wamaayi. Kaakati n'embeera yino gyagiraba wano ensonga zino zonna zigattiddwa wamu. Mulimu amawulire mu The Sunrise owaleero ne bakubulira ebikwata ku nsonga ezikwatagana n'okuyitimusa eddembe ly'obuntu ti nsonga nkulu ddala n'okulwanyisa obukenuzi. Gavumenti ya National Resistance Movement mu bino ebikutte kannabwala mu Uganda ey'emyaka gino. Ojja kulaba omuko omulambo oguleeteddwa ti National Resistance Movement eyolekera okujaguza emyaka 33 n'ebisinga ku byo bibino wano byonna omuko omulamba baguleese ne bakuteerawo n'ekigambo eky'ekinyanyimbe bwe bakugambye nti steady progress. Daba yamalala wabbali wano bawandiise wano ne bagamba ti ensonga ezikwatagana n'abantu abasiibuddwa naddala mu matendekero amakulu nga bafunye n'ebbaluwa nga bambadde egganduula ezimu ziba nzirugavu endala myufu baleme kulowooleza nnyo mu nsonga ezikwatagana n'emirimu egy'emitongole egiramanyiddwa mu mateeka era egiriko n'emisaala emiteeketeeke ti naye bafumiitirize bagaziyeeko ku ndowooza zaabwe kijja kubayamba okukola obulungi bwe banaaba nga bamaze okusiibulwa okuva mu matendekero. Muno olwaleero mulimu amawulire amalala gaagano wano jaggalaba ono n'agamba ti ensonga zizino wano nti poliisi mu bitundu ebyenjawulo gyeri mu ggwanga ewe endagiriro zaayo abantu bategeere bulungi. Ono yakutte kalaamu n'awandiika ku muko oguwandiikibwako ebbaluwa ez'abasomi b'olupapula The Sunrise. Omukuŋŋaanya w'olupapula lwe lumu luno aleese ekirowoozo n'agamba nti National Resistance Movement ku myaka 33 n'agamba nti kyekiseera okuteeka essuubi mu bavubuka embula kalevu mu bavubuka envuumuulo ti nabo osanga bayinza okutandikirawo kwa 33 mune bongerayo ekirooto kya National Resistance Movement ti naye awatali ekyo bwe ebintu ebisigadde biyinza okufaafaagana ng'entunga eyiika ti naye obudde bukyali obuyinza okuyambako kino okutebenkezebwa mu mitima egy'abavubuka bannayuganda. Mulimu amawulire amalala gaagano wano mulimu agakwata ku Ministry evunaanyizibwa ku mazzi embeera y'obutonde n'ebirala ebigwa mu kkowe lino n'obubaka obusigadde bw'oyozayoza National Resistance Movement mwebalege n'ebirala ebigwa mu kkowe lino. Bakuleetedde David Lutalo omuyimbi ne bagamba nti abange okuva mu kukuba bulooka okufuuka sita ng'enjogera y'ennaku zino bweri mbu David Lutalo ono obulamu bwayiseemu lwakuba abantu abamu tebatera kwogera bibakwatako naye obulamu bwayiseemu mbu bwali ng'obw'okusaagirira eyo gye yava mbu abantu abasinga n'abaamulabanga ku kyalo nga tebamanyi nti ayinza okufuuka sita. Owulidde obuwoomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera. Toseguka ne Yuga Check. So tasty. Tofune Yuga Check sumakaya sana. Yuga Check sumikaya woma. Yuga Check kasofune tuota.
Yuga Chick Super. Yes, Singa. Yuga Chick, 20 years of serving Uganda. Ate awo n'abandaalawo ndaba mmaze okukwatayo olupapulo olulala luno luyitibwa The New Vision. The New Vision afulumye ku makyago olunaku luno olwaleero yateredde eddamu zange ettaano era ayagala kubuulira ebigambo bwe biyimiridde eby'olunaku luno. New Vision wuno awandiise ku muguukiriro wano n'agamba nti biibino ekitongole eky'ekittavu eky'abakozi kiikino wano nti Pulezidenti Yoweri Museveni ayagala kampuni ya MTN emigabo gyayo egimu giguzibwe bannayuganda nti ekitongole ky'ekittavu ekya National Social Security Fund kiikino mbu kiri kabulindiridde ng'omuwulu asula emiryango kyagala okugula emigabo mu kitongole kino ekya MTN kampuni y'essimu gaggadde mu Uganda. Ensonga zino wano gyaziraba ne bakuleetera Pulezidenti Yoweri Museveni wano bwe bavudde awo ne bakubuulira bwe yasinkanye Chief Executive Officer ow'ekittavu kino eky'abakozi ow'ekittavu kino bwe yasinkanye omukulembeze owa kampuni eya MTN ne babaako ensonga ze bannyonnyolagana ku ebyo ebikotte ku katuubagiro akali ku kampuni eyo n'enkola yaayo ey'emirimu mu Uganda eya leero. Wansi wano bakuleetedde Pulezidenti Yoweri Museveni ne bagamba tiyayogeredde mu lukuŋŋaana lw'ensi yonna olw'ebyenfuna ti abawerako babadde bamutegedde amatu ng'abannyonnyola ku bigambo bwe biyimiridde. Labayo amalala agali wano gaagano wano ti Pulezidenti Yoweri Museveni wuuno naye yasabye n'agamba nti olukuŋŋaana luno naye alwagalamu wakiri omulundi lunabo lutegekebweko mu Uganda. Ojja kulaba ensonga zino wano zireeteddwa mu lupapulo luyitibwa The New Vision. New Vision bw'avudde awo n'agamba nti ekitongole eki kino ekivunaanyizibwa ku by'ebigezo mu ggwanga ekya Uganda National Examinations Board kyagalayo kamera enkettabikolwa CCTV cameras zitwalibwe tibakiri bazikozesenga naddala nga abayizi bagenda okukola ebigezo. Ziyinza okuyambako okukwata ababbi b'ebigezo abeefuddemu koko. Kaakati n'ebisinga ku bino bireeteddwa wano ojja biraba. Ensonga y'okulwanyisa omusujja gwa malaria ogusaasaanyizibwa ensiri mu ggwanga ti Uganda egenda kubaako eddagala lyeyeekolera naddala lirifuuyira ebiwuka gamba ng'ensiri ne biryoka bibuna emiwabo ebindi ne biserengeta ekalannamu. Baabano wano ab'ekitongole ekya Blood Bank etterekero ery'omusaayi nti waliwo eddagala erimu lye bakozesa okukebera omusaayi n'ebirala ebigwa mu kkowe lino mukaakati litandise okubeekubya empi. Amasomero ga siniya gaagano bagaleese agalinyisiza edda obubonero kwe geetaagira abayizi abagenda okuyingira mu siniya esooka. Gaagano wano kinnalimu osobola okugava okumu ng'ali akatogo. Alina omuyizi agenda mu siniya esooka osobola okugasooka okugayisaamu olukwakwaya amaaso olabe n'obubonero bano kwe baagalira abayizi be banaatwala mu masomero gaabwe. Ne wajja ekibuuzo kiikino wano ono n'abuuza nti naye ddala ani yattanga abakazi entebe? Bino babireese nga babyesigamya ku musango ogubadde guvunaanibwa omusajja wuuno Ivan Katongole naye wuuno yeejeerezeddwa era baleese n'ekifaananyi wano nga yabadde ayogeraganywamu ne puliida we Francis Katabalwa. Baabano wano omusango ng'amaze okugwejjerezebwa kaakati ebisingawo biibino wano bagamba nti kaakati bano abaakwatibwa si be bajeerezeddwa omusango kaakati bwe baba nga bejjeerezeddwa ekibuuzo kisigaddewo nga kibuuza kaakati ani yatta abakazi entebe. Dabayo Uganda yino yafunyeyo eddagala lyakawumbi lyakadde ka dola za Amerika kalamba mu obukadde 600 okuva mu gavumenti ya Buyindi. Zino za kuyambako Uganda ku nsonga ezitali zimu ez'okulwanyisa namunkukumbo ow'endwadde. Dabayo amalala agali wano gaagano wano ojja galaba. Ono awandiise wano n'agamba nti abange eddwaliro ly'Ejjinja ogamba teriri kateebe ku nsonga ya banka y'ensi yonna eya siringi obuwumbi 3 mu obukadde 500 ku by'okuzimba erudaawo n'ekukola omulimu ogw'okuzimba akatale n'okuzimba awali eddwaliro okuzimba ennyumba ez'abakozi ku ddwaliro lino. Ekiyinza okuleeta obuzibu kye kino ky'onoosoma wano mu lupapula luno. Projekiti gaggadde ey'okuzimbira abantu abadduka ensozi eziyigulukuka naddala enkuba bwebanga etonnye mu bitundu eby'ebuduuda yiino Ssaabaminisita Dr. Rwakana Rugunda yagigyeko akawuuwo ebiyinza okuddirira biibino wano era obisinga awo n'obiraba. Abavubuka ne bakubirizibwa ne babagamba nti abange mwanguyengako okuwasa ate n'abalala mwanguyengako okufumbirwa tikubanga kino kijja kubayamba okuteekateeka obulamu obujja muleme kufuuka nkanganga za kasooli. Olwaleero muno muli amawulire amalala agali wano
ndaba wano kadi ojja kumulaba wano kadi avunaanyizibwa ku bitundu ebya district y'e Mukono Buyikwe wamu ne Buvuma Sheikh wuno ojja kumulaba wano Saaziri Lumala n'agamba nti abange temunyooma amasomero gaffe bwabaddengawo abantu abamu ababayisaamu amaaso ojja biraba wano ne bakuleetera ebigambo ebiri mu Democratic Republic of Congo ne bakubulira nti wategedde Felix Tshisekedi bwe yakubye ekirayiro okuuma ssemateeka okuuma abantu ba Democratic Republic of Congo mbwe abantu babadde tebakisuubira abalala bagambye nti kino kiringa kyamasavu ga ngabi ti emyaka 6 bukya Democratic Republic of Congo efuna bwetwaze bwe baali tebalabangako mukulembeze ng'avaako omulala n'addako ng'akwasa munne enkasi awatali ngeri yonna. Tshisekedi ebigambo yayogedde n'agamba nti ayagala kuzimba Democratic Republic of Congo erimu omwoyo gwa muzaŋŋanda naye abalala ne babuuza nti kinaasoboka. Solar Solutions Group ye kampuni ekulembedde ekisinde ky'okutuusaako ebyuma by'amasannyalaze ag'amaanyi g'enjuba ebiri origino okuva e Germany ne Australia etandikira ku sola ey'ettaala 2 okutuuka ku y'ennyingi DVD, TV, firiji, decoder n'ebirala byonna nga biriko garanti ya myaka 5. Basangibwa Nansana okuliraana Base Hotel n'amatabi e Kasana Luweero omukono ogwa Lachyo Hospital ebukoloto Kayunga ku Kampala Road ebusiika ekyemmanga wa paaka ya taxi emukono e Wantoni ku ludda e Katosi ekikyusa mu tawuni ku stage ya taxi enakaseke mu maaso ga poliisi n'ekiboga ekyemmanga w'eddwaliro lya gavumenti ku Main Road beba Solar Solutions. Abaspia Motors Limited nga bebatuusa Mercedes Benz bakuleetedde Fuso magulu 10 module empya ttuku. Fuso eno egula sente ntono ddala ate ng'ensasula yakutegeeragana eri ku mutindo gwe gumu nga Mercedes Benz era ekoleddwa okugumira enguudo za wano wamu n'embeera y'obudde. Saavisi ogikola etuuse ku kilomita 1.5 yeetikka teyuuga enyuma okuvuga. Waranti ya myaka 2 jangu nga bw'oli Nakawa wano ku Jinja Road oba kuba essimu nooti 4 288 251 oba nooti 783 6 6 nooti olina amayumba g'abapangisa naye nga tegavaamu nsimbi z'ogasuubiramu. Abapangisa beebuzaabuza mu nsasula oba abamu badduka kiro. Kankuzigirire Birungi Finance Solutions Limited abalabirira ennyumba z'abapangisa n'osasulwa ssente ku lunaku olulagaaniddwa. Amayumba ne bwe gaba amapya nga geetaaga abapangisa gatukwase bw'obanga oli bweru wa Uganda ebibyo biteredde. Tukozesa bukugu n'obumanyirivu okuddukanya amayumba g'abapangisa. Tusangibwa Wandegeya ku Calmax Building ground floor opposite ne YMCA. Tukubire ku ssimu 0782 5 72 noti 3 oba 0758 393 56. RNG Power Center ekuleetedde pampu ezifuuyira omuli n'ezo ezituusa amazzi mu kilomita 6 gattako sprinklers zisaasanya amazzi mu nnimiro. RNG Power Center Limited basima enzizi nga ku masomero, amalwaliro ne mu faamu eri abalunzi n'abalimi era balina ne pampu ezijja amazzi mu nzizi ez'ebika eby'enjawulo. Batunda ebyuma ebikuba kasooli ne yingini zaabyo saako generators n'obuuma obusaawa omuddo ate n'okukanika. RNG Power Center Limited basangibwa ku Lubaga Road okwolekera essundiro ly'amafuta erya Oryx Petrol Station ne Mukono bali kumpi ne Mukono Resort Hotel. Essimu eri nooti 7 nooti 2 37 87 77. Ate tuli awo okuwummula nti tekuba kutuuka kyetuva twolekera olupapula oluyitibwa The Daily Monitor luluno enkya ya leero luwandiise nti amasomero gaagana amakulu mu ggwanga gaalinyisiza obubonero obw'essalira kwe ganaatwalira abayizi abagenda okuyingira siniya esooka. Amasomero agawerera ddala 208 tibano baagatabaddemu ne babaako bibakuŋŋaanya era okugenda okukakkana nga babikuleetedde olaba essomero ki eryasaze obubonero bumeka. Fiizi ze bagenda okusasula zo zinaaba mmeka mbwe abamu baazitidde dda kubanga amasomero agamu nti ensimbi kati gawooza busanga bwennyini obuwedde emirimu. Pulezidenti Yoweri Museveni bwe yagenze Davos mu ggwanga erya Switzerland mu lukuŋŋaana lw'ensi yonna olw'ebyobusuubuzi yasanze Winnie Byanyima ojja kumulaba wano ono kati ye executive director w'ekitongole Oxfam International ekikola omulimu gw'obudduukirize n'ebirala bigwa mu kkowe lino kati ojja kumusanga wano tebayogeraganyizza mu bingi kubikwata ku Uganda ate n'omutindo gw'ensi yonna. Baabano bakwataganye ne basikaŋŋana mu mikono onoobalaba mu kifaananyi kyenkuzigiridde olunaku luno olwaleero. Olunaku lwe lumu ojja kubiraba wano bibino wano ojja biraba bawandiise ne bagamba nti nnyina w'omuyimbi ojja kumulaba wano Moses wuuno ojja kumulaba Nakintije eyali amanyiddwa nga Moselle Radio nti yaddukidde mu kitongole eky'abambega ba poliisi ekya CID n'ayeekubira enduulu n'agamba ennyimba za mutabani we abantu bazikajjalirako batya nga kaamugye ku malaalo. Wuuno ojja kumulaba wano Jane Kasubo alina byannyonnyola wano. Tshisekedi yalidde obwa President wa Democratic Republic of Congo
yakubye ekirayiro mbwe ababaddewo n'ebyoka ne bibeggunda munaye ate ekyasinze okuba abamu encukwe mbwe yabadde akyayogera ng'ali mu sipiiki mbwe ate wakati awo n'agamba ekirwadde ne kimugwira ng'akyayogera akyafalaasira abantu mu ggwanga mu ne bamuyoolayoola awo ne bamutwala munaye bwe bamukomezzaawo n'agamba nti ntandikirawo enakomye n'ayongera sipiiki munaye bwe yamaliriza omwogezi we n'annyonnyola abantu n'abaga nti mweraliikirira kabaasi kooti ke yabadde ayambalidde munda omwo akasaati mbu kaabadde kamumiimye ne kamutulukusa entuuyo ezawattuuyo onookasoma wano olwaleero mu lupapula oluyitibwa the Daily Monitor. The Daily Monitor akuleeteddeyo ebirala wano biibino muno gavumenti yiina erwanagana n'okusasula baabana bajjaasi baabana baazirwanako bawerera ddala emitwalo 79 ab'eggye lya UPDF. Ensonga yiino bagireese wano nga waliwo n'abatudde nga waliwo abafalaasira muno mwe muli amawulire amalala agali wano gagamba nti olukuŋŋaana lwa IGAD lugenda kusisinkana mu Kampala balabe ensonga ez'ogutuntundu ogwetoolodde Uganda bwe bayinza okubaako bye bazoogera. Kaakati amalala agali wano gaagano nago galeeteddwa mangiko nno ddala. Bakuleetedde ebikwata ku Roland Kakoza Mutale ti ayina bwe yatadde omuduumizi wa poliisi ku nninga ku nsonga z'okukuuma ekifo ekyali mu paaka ya baasi edda eyayitibwanga ey'Abaganda kati awayitibwa Kwalisero Bus Park mu masekkati ag'ekibuga Kampala. Ensonga ziizino wano baleese omukomulamba guguno gujjudde. Ensonga ezikwatagana n'abo abaavunaanibwanga emisango gy'okutemula abakazi entebe ziizino zaafundikiddwa ng'omulamuzi abejjeereza onoobisoma wano olwaleero bibino bireeteddwa wano. Ono ne bakubuulira ne bagamba nti abange kizibu nnyo omuntu bagamba nti oguggwa tegubamuka naye omusajja Oliver Mutukuzi nti yayimba n'ayimba ate n'ensonga ezitali zimu yazisaako nnyo omulaka. Bakuleetedde omusajja Omuzimbabwe eyavudde mu bulamu bw'ensi eno mu wiiki eno gye tugenda okuba amabega. Nkuzigirira byonna biri mu lupapula the Daily Monitor. Owulidde obwomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Yuga Check. So tasty. Tofune Yuga Check sumaya sana. Yuga Check sumaya woma. Yuga Check kasofune tuta. Yuga Check supayasinga. Yuga Check 20 years of serving Uganda. Olupapula olunzize 5 lwe lupapula oluyitibwa Bukedde. Enkyalero Bukedde awandiise n'agamba nti bawambye omuvubuka ne bamutta. Abadde yakava e Bungereza nga ze kulaba ku bazadde. Ebifaananyi bibino eby'omuvubuka wuuno yandibanga yabadde n'ambula kalevu onoobiraba ku muguukiriro wano otegeere bwe lulina amattire te ate ddwe lulinga musolo we gukusanga era wooguweera n'ebyono bwe bityo bibiri. Impoobe yalinnya ku miti n'agwa ku nkanaga naye era terwamuleka. Ojja kulaba ebikwata ku muvubuka ono ne poliisi byeyogera. Ndaba Luuko Weyesigire amyuka omwogezi wa poliisi mu gutundu gwa Kampala n'emiriraano wano. Muno olwaleero mwe muli amawulire amalala gaagano wano obubonero amasomero bwe gatwalidde abayingira siniya esooka anti olwaleero lwe bafundikira byonna bibakoledde ennaku 2 okutandika olunaku olwajjo. Labayo bino ekire ekyagudde ku nnyanja bano kyabasattiza. Ojja kulaba ekire eki kino ekyagudde ku nnyanja Bunyonyi mu bukiika obwaddyo bw'eggwanga. Bakubuulira abantu abamu abalunnyanja kye baakazaako ensoke abalala bakiyita kisoke. Kino wano bwedda kisitula amazzi nga bwe gambuka waggulu nga kyefaananyiriza ng'omusota oguvudde mu ggulu ne gumala gukomba ku nnyanja. Onoobisoma wano olabe bwe bireeteddwa wano olwaleero. Labayo amawulire amalala gaagano gagamba nti omulabirizi Hannington Mutebi tannaba kufuna bujjanjabi. Mulabirizi Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda His Grace Stanley Ntagali wuuno yeeraliikiridde olw'embeera y'amyuka omulabirizi wa Kampala wuuno Hannington Mutebi gy'alimu nga mu kiseera kino abasawo bagamba nti tebannaba kumujjanjaba mu ddwaliro gye yagenda. Onoobisanga muno olwaleero. Poliisi ezudde omuvubuka eyasibidde muganzi we mu nnyumba n'amutta. Onoobisanga muno olwaleero. Labayo amalala agali wano gaagano agakwata ku bejjeerezeddwa abaavunaanibwanga gw'okutta abakazi entebe. Labayo omukuumi w'ebikizimbe bwakubye mu bantu amasasi n'attayo omu. Ye wategedde enteekateeka z'okuzaawo entobazi bw'eri ennafu. Alipoota yino namba ye yafulumiziddwa ku nsonga eno. Dereeva wa takisi wuno yayingira obuyeekera mu ngeri yeewuunyisa naye onoosoma ebimukwatako bibino wano bireeteddwa mu lupapula olwa Bukedde afulumya olwaleero. Sanyuka ne wiikendi kiri muno mu ngeri y'omuzikiji gwa lutalo gye gufuukula abakazi mu ne bagwa eddalu. Kale embeera efaanana bwetyo omuntu omuziki engeri gye gumutuusa okwagala okuyita tembo tikigambo si kyakusaagirira ekyo naye okisoma mu Bukedde ono afulumya olunaku luno olwaleero gy'onoofundiikirira era naawe gy'onoobirabira. Mu by'ekinnawattaka kyengera eyawangudde omutima gw'omuwala bamwokedde mu nju.
kale nno ojja kubiraba wano biibino muno ojja kulaba ebyayiso yiino eyimbudde Dr. Kalule nabyo noobisanga muno ebyobusiraamu biibino aya esinga obukulu mu Quran entukuvu mu Quran ey'ekitiibwa giina ekuyingiza obutereevu mu jjana nti ayi eno omuntu yali badde agyeyuna nnyo nedduwa eyo olunaku luno olwaleero naye ne bagiwandiikako ku muko guno ogukwata ku nsonga ez'eddiini ey'obusiraamu ebyemizannyo biibino wano Smart Obed omugagga wa Toro United eyeeyita Abramovich naye bamuwandiiseeko wano ne bakubulira Emiliano Sala ennyonyi mwe yabadde yagaanye okwaka emirundi ena nga tennaba kusitula biki ebyavudde mu kino osobola okubiraba obulipo 7 mu Gwaseno ne Maniu ojja kubiraba wano Simbwa wuuna ayigga buwanguzi busooka ku Vipers anaabusobola oba taabusobole byonna byonna osobola bisanga muno ku lunaku luno olwaleero Mutayi Pade Lumanyo ku Global Electronic Sounds Cham Towers Kampala Road webale kuwuliriza abatuuze b'Empatta Nakalanda mwenna mu district y'e Mukono mwebale kuwuliriza Joseph Lulese Nyonjo omwogezi w'oku mikolo ennansa naawe ku bitractor naawe webale kuwuliriza Kitonsa Alex ku Solar Solutions ennansana webalege akanyomero kano abange bwe bakutenda okukolokota enkulo mu ddiba tolireeta mu ndoliro ng'ebeera mu muti era ekiseera kituuka n'owojjooka nga mudaaza nsimu eyakedde mu matutuma okufukamiza oluzingo mwattu bwakuba ennimiro enkoona n'agenda adda mu w'obutama atera awujjaale afune ataaga n'atabaaza ensimu olunaku oluddako ebitono bwe bityo bwe biba enteetere tolya kibbo kiramba mbazigiridde gye kyabikidde eky'olunaku luno olwaleero mwegulire kopi enteeka y'ennyanja kubanga yeekuwa empungula ya busoomu mwebale butayugana nga nkaaka ku kasinjo mbaagaliza wiikendi n'ebidduluza ebinaabaleetera erireetera namunye okunyeenya omuzinga obutalekaayo siikuleke ku kijjiire mwattu ng'akulabyeko ekibisi engalo za mulya ggujuba kazirumbe folofolo amawulire ku lubuga lwa Simba ne Yuga Check 20 years of serving Uganda. Neno ye sawa yendala ku lubuga Simba. Kama juice kama sukari Simba. Oh man, you're sweet like honey, baby. Abalala n'abasose ganayeza Ulijika chenyime nyimweza pesa wano sinyumira wano ku Radio Simba ku radio nyingo mulungi okuzisengeka Utulantalo Simba. best friend wange manyito territory nebibuzo mukwenda nyimira wakawa kenyime nyingo buli sawa kumukula Simba City boy, beat the speed. MTN Red Pace Solar ekomezaawo binsanga wano kumpewo goba enzikiza ne sola esinga ku bbeeyi esoboka. Nyumirwa solar power empangazi ne garanti ya myaka 3 ku Red Pace Solar Systems zonna. Buuza ebikwata ku Red Pace Solar Power ku dduuka lya MTN erikuliraanye leero. Sasula ko deposit wa $1,900 olwo osigale ng'osasula singi 7 buli lunaku. Red Pace Solar Power kino kya ddala. Musawene ya MTN. Everywhere you go, MTN. Nyumukusinga uyotandikira.